Ule omwami Sekalegga mubuulire adde mu ssiga lye kubanga omwo mwasobola okulungamizibwa kw'ebyo byonna ebifa mu ssiga eryo ne mu kika kyonna eky'Empindi. Obujulizi bw'omutaka ow'essiga Kamyuka Mugalu. Obujulizi bwe bwali mu kiwandiiko ow'essiga ono kye yawandiika ku nsonga eno ng'ennaku z'omwezi 2 Ogwokutaano 2018 n'akissaako amannya ge Lubanga Moses n'omukono gwe. Omutaka Kamyuka Mugalu yategeeza nti abeera Ggunda Bukunja Kyaggwe. Yategeeza olukiiko luno nti yazaala abaana abalenzi 5. Abaana abo be bano wammanga: Seruwale Enambeta Bukunja Kyaggwe, Mbogo Emulungu Bukunja Kyaggwe, Owokusatu Kyeswa Ekanyigo Bukunja Kyaggwe, Owokuna Kiko Ebunnango Bukunja Kyaggwe, Owokutaano ye Kiyanja Enambeta Bukunja Kyaggwe. Era yategeeza nti abaana abo 5 be bakola emituba egyasooka mu ssiga lino, nti naye oluvannyuma waaliwo ennyiriri ezasoomusibwa ne zifuulibwa emituba mu ssiga lino, era nti emituba egyasoomusibwa ku butaka bw'ennyiriri ezo okukakasa nti zisuumusiddwa era ne zitongozebwa ng'emituba. Emituba egyo gye gino: Kalume Ebuwanga Bukunja Kyaggwe, guno gwava mu Kiko; Wakikunga Ebukanga Bukunja Kyaggwe, guno mutabani wa Elifaazi Mutayanjulwa, muzzukulu wa Waswa Zaavuga Mannyombwa. Sekalegga ava mu luggya lwa Waswa Zaavuga mu lunyiri lwa Luganda Sendigobe Ebukobera, mu mutuba gwa Kanaakonye Muzabajja Ebukobera, mu ssiga lya Kamyuka Mugalu Eggunda, mu kasolya k'Amazige Emuyenje mu Busiro. Omwami Kanyago Patrick omuwaabi w'omusango guno naye yeeyanjulira kkooti nti yewe omutuba Kanaakonye Muzabajja wa myaka 59 abeera Kiziba mu ggombolola ya Ssaabagabo Ngogwe mu Kyaggwe. Kitaawe ye Fenekansi Difas Waswa agalamidde Ezziba, muzzukulu Elifaazi Mutayanjula Ezziba mu Kyaggwe. Ava mu lunyiri lwa Lulanda Sendigobe mu mutuba gwa Kanaakonye Muzabajja mu ssiga lya Kamyuka Mugalu mu kasolya k'Amazige yeddira Mpindi. Omwami Sekalegga mubuulire ku lwa Kanyago Patrick ow'omutuba Kanaakonye Muzabajja yategeeza nti abawaabirwa abo bombi mu kukola omusango guno bagenderera kukyamya baana be n'abazzukulu era n'okwonoona ennono n'obuzaale mu kika kyabwe eky'Empindi. Yategeeza nti Kanaakonye Muzabajja azaalibwa Katangaaza Kyesimba, nti era mu kujja mu Buganda kuno yajja ne mukulu we Katangaaza Ssemulema nga Kabaka Mawanda amugabye okutabaala Kyaggwe, nti omulimo gwa Kanaakonye gwali gwa kukwatira mukulu we oyo Katangaaza Ndeku, nti olutalo bwe lwaggwa Kabaka yawa mukulu we erinnya erya Kamyuka, era nti ku linnya eryo yamuweerako n'omukazi N'abamyuka oyo yazaala abaana 4: Seruwale, Mbogo ne Kyeswa, nti ate omukazi omulala n'azaala Kiko nga bali ku Kiwummulo, nti ye Kanaakonye olwo ng'ali ku kyalo Ngulumo. Awo asabira abawawaabirwa bombi abo bamulage nga Kyeswa bw'amuzaala, ng'ate bakimanyi bulungi nti ye yeenyigira ne mu lutabaalo. Okwewozaako kw'oludda oluwawaabirwa. Omuwawaabirwa ono mu bujulizi bwe mu buwandiike obujulizi obwo yabukola ng'ennaku z'omwezi 31 Ogw'Ekkumi 2019. Yasooka kweyanjulira kkooti nti ye Samusoni Kyamaggwa abeera Mpereru mu Kyaddondo, mutabani wa Ssaalongo Paulo Mukasa agalamidde Bukobera Kyaggwe yeddira Mpindi, muzzukulu w'Amazige, ava mu ssiga lya Kamyuka Mugalu Ekyaggwe, ava mu mutuba gwa Kyeswa Ekanyago Kyaggwe, mu lunyiri lwa Kikobera Ebukobera mu Kyaggwe, nti jjajjaabwe mu kika kyabwe eky'Empindi ye Katangaaza eyajja ne Kabaka Kintu. Ono yazaala omwana omu yekka Wakayiba n'azaala abaana abalenzi 3 era be bakola amasiga 3 agali mu kika ky'Empindi. Erisooka lirya Mbuga Ensumba Mawokota, eryokubiri Kamyuka Mugalu Eggunda Kyaggwe, n'eryokusatu Kamyuka Kawenyera Ekiringo mu Kyaggwe.
ku baana abalenzi abo abasatu kw'ossa mwannyinaabwe ayitibwa Nakyotiba nti Kamyuka Mugalu yazaala abaana bano Seruwale, Mbogo, Kyeswa, Kiko ne Kiyanja. Abaana abo bakola emituba egyasooka mu ssiga lya Kamyuka Mugalu. Oluvannyuma wasimbibwawo emituba emirala nga giva mu gino egyasooka. Emituba egyo gye gino: Kalume, Wakibugo, Gwayambadde ne Jjiri. Kati emituba gyonna awamu mu ssiga lya Kamyuka giri 9. Omuwawabiri ono yakakasiza ddala eddiiro lino nti omutuba gwa Kanaakonye Muzabajja omuwaabi gwagamba teguliiyo. Yategeeza nti abawawaabirwa wamu n'omuwaabi bava mu mutuba gwa Kyeswa. Yategeeza nti omutuba guno ogwa Kyeswa gulina ennyiriri entongole era ze zino: olwa Kalazaane, olwa Kikobera n'olwa Kisimu. Omuwawaabiri ono yategeeza nti bo bava mu lunyiriri lwa Kikobera e Bukobera, nti enkiiko z'olunyiriri lwa Kikobera zaatuulanga Nakaseeta mu Kyaggwe ew'omugenzi Keezeekiya Kyamaggwa, nti omwami Sekalega Mubuulire ye yali omuwandiisi w'olunyiriri luno okumala ebbanga ddene. Oluvannyuma ow'olunyiriri yasengukira Essingo n'aleka ng'asigidde George Mukasa obwa Kikobera. Mwami Sekalega ne baganda be baagaana okukkiriza eyasigirwa obwa Kikobera. Oluvannyuma wajjawo ekiteeso ekyokulonda abakulembeze abaggya ab'olunyiriri era ekiteeso ekyo ne kiyisibwa. Okulonda bwe kwatuuka baalonda George Mukasa y'omu oyo eyali asigiddwa ku bwa ssentebe. Alifuusi Ntale gwe baalonda ku buwandiisi, Samusoni Kyamaggwa ne bamuwa obuwanika. Abaali mu bukulembeze obukadde baasabibwa okuwaayo byonna bye baali bakozesa eri Kyamaggwa omuli ebiwandiiko, kyokka tebaabiwaayo, ekyaviirako olukiiko olwalondebwa okulemerwa emirimu egyalukwasibwa. Oludda oluwawaabiro lwategeeza nti Sekalega ono era ye yali omuwandiisi ku ssiga lya Kamyuka. Ow'essiga bwe yawulira ebyo naye kwe kumugoba ku buwandiisi bw'essiga. Bwe baamugoba ebiwandiiko by'essiga nabyo n'abigaanira. Okuva olwo nti Sekalega Mubuulire yatandikira ddala okwewala enkiiko z'essiga, wadde ng'enkiiko zino zaatuzibwanga Bukobera, Kinnya Mpindi awali amakaage. Nti ekyo kyamuleetera obutamanya bifa mu kika kino, nti Sekalega ono yayongerera ddala okuzira enkiiko z'ekika ku mitendera gyonna. Era omuwawaabiri ono yategeeza kkooti nti mu kwabya olumbe lw'omugenzi Edward Mugalu eyabeeranga Empereerwe, ab'emituba Seruwale ne Kyeswa baabakakasa nti Kyeswa yazaala ow'olunyiriri Kikobera e Bukobera. Omuwawaabirwa ono yasaba olukiiko lw'eddiiro luwabule omwami Sekalega Mubuulire adde mu ssiga lye kubanga omwo mwasobola okuluŋŋamizibwa ku ebyo byonna ebifa mu ssiga eryo ne mu kika kyonna eky'Empindi. Obujulizi bw'omutaka ow'essiga Kamyuka Mugalu. Obujulizi bwe bwali mu kiwandiiko ow'essiga ono kye yawandiika ku nsonga eno ng'ennaku z'omwezi 2 Ogwokutaano 2018 n'akissaako amannya ge Lubanga Moses n'omukono gwe. Omutaka Kamyuka Mugalu yategeeza nti abeera Ggunda, Bukunja, Kyaggwe. Yategeeza olukiiko luno nti yazaala abaana abalenzi 5. Abaana abo be bano wammanga: Seruwale Enambeta, Bukunja, Kyaggwe; Mbogo Emulungu, Bukunja, Kyaggwe; owokusatu Kyeswa Ekanyigo, Bukunja, Kyaggwe; owokuna Kiko Ebunnango, Bukunja, Kyaggwe; owokutaano ye Kiyanja Enambeta, Bukunja, Kyaggwe. Era yategeeza nti abaana abo 5 be bakola emituba egyasooka mu ssiga lino, nti naye oluvannyuma waaliwo ennyiriri ezasoomusibwa ne zifuulibwa emituba mu ssiga lino, era nti emituba egyasoomusibwa ku butaka bw'ennyiriri ezo okakasa nti zisuumusiddwa era ne zitongozebwa ng'emituba. Emituba egyo gye gino: Kalume Ebuwanga, Bukunja, Kyaggwe, guno gwava mu Kiko; Wakikunga Ebukanga, Bukunja, Kyaggwe, guno gwava mu Kiko; Gwayambadde Ebukunda, Masaka mu Buddu, gwava mu Seruwale Enambeta; Jjiri Eziitwe, Bukunja, Kyaggwe,
guno gwasimbibwa ng'ennaku z'omwezi 3 Ogwokuna 2016 gwava mu kiko. Ekyo ne kitegeeza nti kati mu ssiga lya Kamyuka Mugalu mulimu emituba 9 gyonna awamu. Omujulizi ono yategeeza nti Mwami Sekalega Mubuulire asibuka mu lunyiriri lwa Sendigobe mu mutuba gwa Kyeswa e Kanyigo mu ssiga lya Kamyuka Mugalu. Era omujulizi ono yawunzika ng'agamba nti omutuba gwa Kanaakonye Muzabajja ab'oludda oluwaabi gwe bagamba nti mwe basibuka mu mituba gye teguliimu. Kooti egenda ku butaka bwa Kanaakonye Muzabajja. Kooti bwe yamala okufuna obujulizi buno bwonna yasalawo yeesitule egende ku butaka oludda oluwaabi gye lugamba nti we wali omutuba gwa Kanaakonye. Enteekateeka y'okutwala kooti ku butaka yakolebwako Mwami Sekalega Mubuulire yennyini. Ng'ennaku z'omwezi 29 Ogwomwenda 2021 kooti lwe yatuuka ku butaka obusangibwa ku lusozi Bukobera Gunda mu Kyaggwe. Yasookera ku butaka bwa ssiga lya Kamyuka obuli ku lusozi lwe lumu. Omutaka w'essiga Moses Lubanga yasangibwayo era kooti yayogerako naye. Omutaka ono yayongera okukakasa nti omutuba gwa Kanaakonye oludda oluwaabi gwe lwogerako teguliiyo. Oluvannyuma kooti yeeyongerayo mu maka ga Sekalega Mubuulire. Amaka gano gali kumpi ddala n'embuga y'omutaka Kamyuka Mugalu ow'essiga mu kika ky'Empindi. Kooti mu maka gano teyasangayo nteekateeka yonna eraga nti waaliwo olukiiko lwonna olw'abazzukulu ba Muzabajja okuggyako abantu ababeera mu maka ga Sekalega Mubuulire bokka. Enteekateeka eno muwaabi yagimanya bulungi kubanga yatambuza ne kooti. Kooti yabuuza abantu abo be yasangayo ebibuuzo ebitonotono. Kooti yabuuza nti mu maka gano mutera okubeeramu enkiiko z'abazzukulu, baddamu nti nedda. Kooti yabuuza nti mubadde mumanyi nti olwaleero wali abagenyi abava Emmengo kubakyalirako, baddamu nti baali bakimanyi. Kooti yabuuza nti oba mwali mukimanyi lwaki tewali bazzukulu, baddamu nti abo be baali balina okubeerawo. Kooti yabuuza nti muva mu mutuba ki, muva mu gwa Kanaakonye oba mu gwa Kyeswa. Kyazuulibwa ng'abaaliwo Kanaakonye ono baali tebamutegeera bulungi kubanga baajulizanga eyo emmanga nti gye batera okukuŋŋaanira. Emmanga eyo gye baajulizanga baali boogera ku butaka bwa Kyeswa ow'omutuba. Mu nsisinkano eno Patrick Kanyago ow'omutuba Kanaakonye Muzabajja kooti teyamusangayo. Era ebbanga lyonna kooti lye yamala mu kifo kino omuwaabi oyo teyalabikirako ddala. Kooti y'essiga lya Kamyuka Mugalu. Omusango guno okutuuka okuleetebwa mu kooti eno gwasooka kuwulirwa mu kooti y'essiga lya Kamyuka Mugalu. Omusango guno gwaweebwa fayiro nnamba 4/525. Kooti y'essiga eno omusango yagugoba kubanga Sekalega Mubuulire yasabibwa okugitwalira obuzaale bwa Kanaakonye Muzabajja n'atabutwalayo. Kooti yamutegeeza nti obuzaale bwe buba bwawukana n'obwa jjajjabwe Kamyuka Mugalu, olwo omusango baali baakugugoba kubanga kooti yaliwo ku lwa Kamyuka Mugalu etaawulula nkayana z'abazzukulu abava mu ssiga eryo. Okusinziira ku kooti y'essiga, Sekalega eyawaabayo omusango yaweebwa emikisa egiwera obuwandiike obwamusabibwa n'atabutwalayo. Kooti yamuwa nsalessale owanga 13 Ogw'Ekumi 2005 bwe yalemererwa omusango kooti n'egugoba. Kooti bye yazuula mu musango guno, ekisooka obujulizi bulaga nti ab'oludda oluwaabi n'ab'oludda oluwawaabirwa ba musaayi gumu abava mu nju emu eya Mutayanjula. Ekyokubiri, kooti bwe yagenda mu maka ga Sekalega mu nsisinkano eyo teyasangayo bakulu bannyiriri wadde abakulu ab'empya, yasangayo abantu ba lubatu nga be babeera mu maka ago. Ekyokusatu, agambibwa okuba ow'omutuba Kanaakonye Muzabajja era omuwaabi w'omusango guno Patrick Kanyago emirundi emitono gye yajjako mu kooti Emmengo ng'omusango guwulirwa teyasaba kooti kadde kuwaayo obujulizi bwe obukakasiza ddala nti omutuba gwa Kanaakonye Muzabajja gye guli. Ekyokuna, olukiiko luno bwe lwesula ne lugenda ku kyalo Bukobera Gunda mu Kyaggwe,
awagambibwa okuba obutaka bw'omutuba gwa Kanaakonye Muzabajja Patrick Kanyago oyo teyalabikako. Ekyokutaano, okusinziira ku bujulizi Sekalegga Mubuulire bwe baali tebannamujja ku bukulu yatambulanga bulungi ne banne, bwe bamuggyako obuwandiisi kwe kunyiiga n'atandika okweyisa bw'atyo. Ekyomukaaga, obutaka obugambibwa okuba obw'omutuba gwa Kanaakonye Muzabajja e Bukobera we wali amaka ga Sekalegga Mubuulire yakiikiriranga Patrick Kanyago. Mu kifo kino kkooti teyafunayo bujulizi bwonna bulaga nti waliwo obutaka bw'omutuba kubanga Sekalegga teyagiraga mbuga ya mutuba ogwo. Ekyomusanvu, mu buwangwa bwaffe essiga lye lizaala omutuba. Ow'essiga Kamyuka Mugalu abawaabi n'abawawabirogo bavaamu yakakasiza ddala eddiiro lino nti mu baana be ab'emituba talinaamu ayitibwa Kanaakonye Muzabajja. Ekyomunaana, Ow'essiga Kamyuka Mugalu emirundi ebiri kkooti eno gye yamusisinkana yakakasiza ddala nti bazzukulu baabo bava mu mutuba gwa Kyeswa. Okusalawo kw'olukiiko lw'eddiiro mu musango guno. Oluvannyuma lw'okuwuliriza obujulizi bwonna obwaweebwa eddiiro lino n'okusoma ebiwandiiko byonna ebyaliweebwa n'okusinziira ku bujulizi olukiiko luno bwe lwafuna bwe lwagenda mu maka g'omwami Sekalegga Mubuulire, olukiiko lw'eddiiro luno lusazeewo bwe luti. Ekisooka, omwami Patrick Kanyago eyakiikirirwanga Sekalegga Mubuulire omutuba gwa Kanaakonye Muzabajja gwagamba kkooti eno ezudde nga teguliiyo. Ekyokubiri, omuwaabi n'abawawaabiro mu musango guno bonna bava mu mutuba gumu ogwa Kyeswa e Kanyago Bukunja mu Kyaggwe. Awo nno omuwaabi Patrick Kanyago eyakiikirirwa Sekalegga Mubuulire omusango guno gumusinze. Awulira nga tamaatidde na nsala ya musango guno wa ddembe okujulira ewa Ssaabasajja Kabaka mu bbanga lya nnaku 3 okuva ensala eno lwesomeddwa mu Bulange Mmengo. Ensala eno esiddwako emikono gy'abammemba ba kkooti eno era neesomwa leero nga 13 Novemba Bamuseenene 2024. Abataddeko emikono omukungu J.M. Kateregga Kisekwa, omukungu Lubega Sebende memba, omukungu Wilson Ssentogo memba, omukungu Jamiru Sewanyana memba, omukungu Samuel Walisimbi memba, omukungu George Makumbi memba, omukungu Deogratias Kasozi memba, n'omukungu Salimu Makeera memba.